Bobiwine yagenze bweru na launchinga documentary principle. Kati Calvin Kanja muvuma wachi. Kwambu yayogera amazima. Bobiwine of course agenda funa sete piti livomo documentary ba foot soja bali makomera. Kati Calvin Kanja muvuma wachi. Tagenda funa sete ba foot soja tebali makomera. Principle ne mu Ferrari ya tufera ferada ngabo agenda okujja ko mu 7. President 7 yabadde ne mutabani we General Muhozi bali rasha babo bali Sabia. Ano principal yeno azunga buzunzi na yali magere mu bigere. A principal madesa akuyisa muggali kankuleke principal nakuvuma dai nakuvumemeka principal to kyankubira pozi nakublocking nzo Bobiwine na mublocking atayina byangamba nawe yatufe kati Bobiwine mu 2025 ogenda kudda era otufere kati Bobiwine kuno ogenda tulimba ki watu kama tufune endaga muntu President 7 kwali kati principal ogenda tulimba ki byonna abitulimba oli mu America okola sente oli mukola film okola documentary principal ne mufere ali magere mu bigere yebashe mbali mu kujja ko mu 7 twale lyo buyaye emotoka etata masasi wajija wa Bobiwine tebaji kuwa President 7 ku yuala eti yakusonyiwa omusolo ko ngate wagana principal President 7 we yakusonyiwa omusolo ngate wagana kati afuka mubiye Bobiwine President 7 we yakusonyiwa omusolo gwa bukadde bisatu kati awo yali mulungi tewagana kati mubiye ngoma zo gwe Bobiwine temujja kutusiriwaza twabagambe eno generation ya bagezi bino babesi je babaddewo nga batugimba limba emyaka 2 ngefudise likusete mu 7 area Bobiwine toina muntu gogenda siriwaza mu 2026 ensi yonna ekimanyi President 7 agenda vuganya mutabani we kati ogenda tulimba ki principal mbo 7 tajja kulayira teyalayira President 7 no tugamba mbo ogenda kulopa je no 7 mu UN byakomawa ne mutugamba eri atolize gwe Bobiwine tujjeko obuyaye bwo tujjeko obuyaye muze wano mutisa abana b'abantu mwe muri eyo mukola mafilimu mwetunde ensi yonna mu Uganda sibanye ebulidinga oti ate nodda nze Bobiwine nze nali nkuwagira principal netegera nti oli mufere kabisa nawe ononya sente baganda bonna bagaggawadde ngato danga ku street principal ndagano size zagano okudda ku street ne Bobiwine mufere naye ali awo atulimba bulimbi wano teri agenda kujjako mu 7 bakadama mukole bobo ofunya akalimo nga oli kadama yoze ebintu saving a cent oguleka poloti daneyo yasamirire oza simanya situlago abantu bano bali ya sente abantu bambala gomese kirone balaba mu 7 sibisanga mu state house gabigenzo kula President 7 byesize lipstick ate mujja kunyiza mwembe ogera amanya wono tewali opposition moza junior fachi nensi boba fachi no bulimba let us all accept finance as a President 7 wama tuzilia mbuli omwe abere ku mulimo gwakole boba ali sister case nga wagenda kufumbirwa bakazi fumba nechi ekintu ekibya nnyo kwe kuva ku mulimo gwo nodda mukwasa amirira ne bano ba Bobiwine abafere these opportunists esiba agitunda moza President 7 yatufuze opposition ye nyene je yatunda enseno these are the first hypocrites aba Bobiwine abo bali kunyonyi omuntu nozunga ebweru nga bafuti soja bali makomera ababaka sete za President wakite bazigana sirabanga ko mubaka weni yupi aganye musala wezitu okokulya emisala awo mu 7 yaba mulungi mbo sente zekibi za kibi mwenga muzifuna sente sasura mu parliament ziva mu finance teziva mu ministry ya finance Bobiwine mulekerawo kuzanyira ku bantu namwe sente muzifuna okuva mu government leader of opposition yaina sente mu office ye oyo mpuga ezimuwebwa government njagala nnyo omubaka weni yupi akwata omusala aguzire ati sente za mu 7 mwe mukitoko okulya sente za bana Uganda nga mwe muzirya lwacha banawe bazirya mu nyiga oyo nyini Bobiwine yagamba sente fena tuzirye ye nyini oyo principal wamwe ate bwamala wawulira yabalala balidda batali ba family ye nga anyiga fena twasalawo okolera mwami mu 7 n'ababaka beni yupi bakolera President 7
je bali mu parliament sisi gali ya government gali ya masiga asatu agakola government judiciary executive ne parliament obero otya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga ne sente ezikusasula ziva mu minister ya finance nogamba mboli opposition leader of opposition impuga majje ga mu 7 ge gamukuuma lwaki tagagoba onalebo mpuga amajje lwaki togagoba anti oli musitulwago ne mmotoka gy'otuulamu erwaleero masaya simpuga erika namba za government emyufu munakoma ddi okulimba ensi bwalabyeko faza abeera mu ssabo mbulira yo faza abeera mu ssabo ti faza ono mulungi nnyo asiba mbasamize naye mujoze eggwanga lino Bobiwine musiza obulimba naye mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu eggwanga lino bwe linaatabuka namwe lijja bazingiramu mulitunde Bobiwine ensi mugitunde abantu babaagala abantu ne bababeererawo tunulira biri mu FDC okulukusa amaziga n'okaaba n'ogamba nti Uganda bwe mutwe mbasasudde abali benkwe tebali mu government abali benkwe be bali mu opposition abambala Gomez ekiro ne mulaba President Museveni fe tumulaba misana ng'ensi eraba era zisete za President Museveni nzirya umulaba nimwe timwagala mazima nze nzirya kakati baba ziri ekiro who is a hypocrite ababadde mu FDC nga balya sente nga bekwese obafu abaziri emisana Johnny yanzize ngambi bagamba lwaki mulinda nfe mukameti naye banange Johnny yawafate kyali abitugamba bino neyisima yabibagamba nga tannafa ne lwaki abana Uganda muganya okuzibula amaaso lwaki mutulinda tufe netwagaba n'abantu bambala Gomez ekiro Johnny abamusasudde simanyo yo state agent ndi state agent ayogera amazima abantu tebabangako mu opposition ne government bali omuntu ogwo chovola bamukwekalakasa kwonna okubaddewo mu Uganda teri mupyafa njagala ndago omulambo gwe mupi gwe bakubidde amasasi mu Riot bo police bajjawo bujja kati mwa abaana bammwe your sons and daughters are the ones who have paid the big price nero gero kulaba lukwago Lord Mayor lukwaga atandi kwa kwekalakasa ogera kula police mukutte mangu emujjewa tatose ku CPS bamutadde mangu abaana bamwe be bavundira makomera teri munabi abufuza avundidde mu komera nzamde kaskrop amdero material ero mugenzi isima bwe yali afa eddamere ligamba nze musika wa social media Nkwanyulira company gagadde eyitibwa Jona Pages bano nga bavuddeyo okuyamba abali ku mawanga ag'ebweru ne bana abali waneno mu ggwanga lyaffe okubeera nga bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto nga bakozesa sente ezaabwe bano bakuzimbira ennyumba okuva ku musingi gwe kasito bangoyina ettaka lyo bakutwala process by process step gwe gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba yo olwegwa ne bakwasa ebisumuluzo byo wayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansi awo mu bugambo oba osobola okugenda ku office zaabwe ku Batia Chambers ku Parliament Avenue Jona Pages bano bazze kutuwonya bupangisa Jona Pages bagenda kuwonya abafere